agenda maaso n'okubaka ku yege waabwe eyeggwanyiza ekyomu abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo nga bakyagenda maaso n'okubaka ku yege waabwe eyeggwanyiza eky'omubaka wa paalamenti owa munisipaali ey'e Nansana ku bendera ya DF Henry Lubowa atongoza kakuyege we mu gombola y'e Busukuma era n'alambulula by'agenda okukolera abeeno singa banaamuteekamu obwesige. Twagala omukulembeze ow'omuki. Lubowa agamba nti waakutakabana okulaba nga Uganda ekyusa obukulembeze mu mirembe. Twagalayo pulezidenti awamu emiki emirembe. Nze nga memba wa paalamenti nina kuteekawo pressure okulaba nti pulezidenti ono awaayo obuyinza mu mirembe kubanga tetwagala bantu kuddamu kudduka. Mu ngeri y'emu onagamba nti amaanyi waakugassa mu kulwanisa obwavu bw'agambye obukudde ejjembe ng'ayita mu kugaba endokwa z'emmwanyi n'ebirala nga kw'otadde okulwana okulaba ng'emisolo gavumenti gy'ejja ku bantu naddala ku bintu nga zi booda bwegwo ogusaanidde. Wano mu Buganda nalina ebitundu ebirimi tulime emmwanyi bassebo ne bannyamu. Omwaka ogujja nga nakafuka memba wa paalamenti mu magombola gano abiri Busukuma ne Gombe ngenda kugabamu endokwa z'emmwanyi miliyoni namba. Ensonga endala ku sayidi eri bassebo ne bannyamu waliwo ekintu nga kyo kijja ssente mu nsawo zaffe nga tetumanyi. Ekintu ekyo bakiyita misolo taxes. Ate yakwatidde DF bendera ku bwa ssentebe owa disitulikiti ey'e Wakiso Nakafeero Flavia atendereza abantu b'e Busukuma okubeera abakozi n'awera okubasakira naddala abakyala. Bale kubeera bakozi banesa abasajja kabaka atugamba nti tubeere bakozi eggwanga lisobole okukula eggwanga bayitabeeramu bakozi terisobola kgenda mu maaso n'olw'ensonga eyo mwebale kuba basasuzi ba musolo balungi naye mufunyemu omugabo gammwe mu disitulikiti mulonde Nakafeero Flavia agenda okulaba nga mufuna omugabo gwammwe mu disitulikiti eno. Wabula ye ssentebe wa DF Samuel Walter Lubega Mukaaku atendereza Lubowa olw'okuba omulwanyi era alemera ku nsonga mpaka ng'egguse n'asaba ab'e Nansana okumulabiranga ddala mu kiseera eky'okulonda. Bwe munaalonda mwami Lubowa nga bayimiridde mu paalamenti okuteesa ku bya bajeti ebyenfuna ebiyamba omuntu owa bulijjo n'okuyisa amateeka agakendeeza sessolo ku bantu gajja badakyasevinga sente mu nsawo yaabwe. Mwami Lubowa ajja kuba wansakya ajja kuba musaale era mbeegayiridde abantu b'e Busukuma mutuweereze omusajja ono. Mary Namirimo yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.